ng'olabira ddala ekibiina ekigenderera okwessaawo. Omanyi NRM si kibiina kya byabufuzi. Waliwo n'enkola eringa eya humiliation. Omuntu n'akwata Moses ali musajja wattu nga bw'ali n'amutwala bamusimbeko layini ku kyalo bakadaaga ng'obalaba era badaaga. Gamba n'obuuza nti kino kibiina ki ekitaliimu bantu bakulu ba buvunaanyizibwa. Uganda gavumenti yalema okuteekawo okulonda ku LC1 n'egamba tetulina ssente. Naye mu biseera bye bimu ebyo yo NRM ng'ekibiina erondesa mu ggwanga lyonna ku LC1 zonna 7,000. Omanyi omuntu nga gwe mwalonze nti y'anaafumba emmere y'omukolo n'ogenda oli ewuwe n'osanga ng'afumbye esiridde, weeraliikirira nti olaba ey'ewuwe entono emulemi ey'omukolo gy'anaasobola. Tugamba nedda obuyinza obw'okulangirira bwaffe tewaliwo tteeka lyonna lye tuba tumenye nga tulangiridde ebivudde mu kulonda. Protest vote ffe gye tugenda okwetabamu y'ey'okwetaba mu kalulu mu bujjuvu, kufa na kuwona, ffenna tewaliwo kulwala, tewali kukyala, tewali kwesaasira. NRM we baba banaalonda ku byalo ne paalamenti eyimirira n'amasomero gaggalwa ne kabinenti tetuula aziifu nti bagenda kulonda kwa ggwanga. Poliisi nga abantu baffe bonna abayagadde oteekayo enkuŋŋaana, obwedda poliisi ebagamba temusobola teekayo nkuŋŋaana mu kiseera kino, olwedda NRM baasabye betukuuma tetulina bukuumi bumala. Kati obabuuza nti oba tolina bukuumi bumala NUP kutuuza lukiiko nga NRM etudde, olwo oliba otya n'obukuumi obumala ku kalulu ak'abantu bonna.
Njagala okwebaza omukyala Flavia Nakku mama Sise mama Sise nina omukulu Alani nina kansala Sennabulya Ronald nina omwami Ntege nina omukyala mama Ambrose ne n'abakyala ekitega mukonaawo mwebale okuwuliriza kwe bali bangambye bakuwuliriza era bateze dda Honorable tuyingira akaseera akakalulu bw'otunuulira ewa mulirwana embeera gye yabaddemu kino kiyinza n'okulaga nti oba ne gye tulaga ebintu biyinza obutabeera birungi essuubi eri munnayuganda oyo yeeteekateeka okwesimbawo mu mbeera gye twandiyise ey'ekibiina ekiri mu buyinza gye bayisiddwamu bo na bokka n'abantu okufa wane Mukono naye ne generali mu Buganda okulonda abantu tebakujjumbidde nnyo wane wange Mukono abenaalemu beekubidde nga amasimu ne bagabana ebifo era n'abamu ne bafuna ebifo bibiri nga bibalemye okumalawo kuba baba baagala abantu nga 30 naye mu bitundu ebimu nga tebawera kati nga bagamba twala bibiri gwe w'abakyala abakulu ate gwe w'abakyala abavubuka bwe batyo gwe muwandiisi ate gwe kyamaani ogira okuuma batuuse n'abamu okubissaamu abaana abato ebirala okubissaamu abacuba ne bajja ne bagamba oli n'agamba abantu mbawe emitwalo ebiri tugende wali mu nnonde kwegamba ng'olabira ddala ekibiina ekigenderera okwessaawo omanyi NRM si kibiina kya byabufuzi mu Uganda tulina ebibiina by'obufuzi naye tetulina nkola ya bibiina byabufuzi kati NRM tebalina kye bamanyidde ddala ku how a political party works emirundi mingi ebifo bino babikaayanira kuba balina bye basuubira okufunayo so si lwakuba nti balina kye baagala nti oba basinzire mu bifo ebyo bakolerere ebibiina byabwe so mu bifo ebimu abantu baguze nga abantu nga bebatwala ate baana bafa abaana ne batubuulira nako nti wali oli ampadde emitwalo 2 ngende wali mulonde nogamba genda omulonde emitwalo egyo 2 kikuyambe kubanga after all era sente zammwe abo ababikoze byo babikoze ebyoggula ababalonda naye gye batabikoze abantu tebatandinzaapo kulonda kyova olaba nti waliwo n'enkola eringa eya humiliation omuntu n'akwata Moses ali musajja wattu nga bwali n'amutwala bamusimbeko layini ku kyalo bakadaaga ng'obalabira badaaga gamba n'obuuza nti kino kibiina ki ekitaliimu bantu bakulu ba buvunaanyizibwa olaba nze mwene UP nkoma ku district okusaba ekifo naye tosobola kunsanga nti nno waliyo okulonda ku kyalo
tenabuti nti ate Nambooze yesimbyewo ku kulonda ate kati ekyo nkirekamu omuntu omulala najja nekwegamba ng'obalaba nti bayaggayaga buyaziyazi n'ekigendererwa ekyokukola ekituufu tebakimanyi era abamu kubo ngagamba waliwo omukyala wano nabuti wano yangambye munnange wampulidde nti nze bampadde obwa chairperson nze eri nagenze batusuubiza nti mu kalulu buli chairperson bajja muwaayo miliyoni emu gy'anaakozesa okunoonya akalulu ka Museveni awo nembalabalamu nti neeyo miliyoni bwe ngifuna ejja kummalako ebizibu byange nze kyekyantutte naye nze akalulu nze akange ka Kyagulanyi akange kakonze akange akalulu ka Ambuleera so bwe bityo ebyabadde mu bitundu ebirala era olw'essuubi eryo lye basuubiriramu nti byakufuna tovolaba babirwaniramu ne batuuka n'okukola ki n'okuttiŋŋana ate maaso awo we balaga kijja kuba waasi kubanga kati bakyali ku bifo bino by'Erosi-1 naye we banaatuuka ku level ey'okugamba nti kati bali mu bumyufu obuleeta BMP ojja kulabira ddala nga bufuukidde ddala lutalo kubanga mu DNA yaabwe oyo enkola yaabwe tebamanyiyo kye bayita kalulu k'amazima na bwenkanya era olaba tebasobola kukategekera kibiina kyabwe tebasobola nakategekera ggwanga Uganda kyoba weewuunyamu mpozi kiri kimu nti Uganda government yalema okuteekawo okulonda ku Erosi-1 negamba tetulina ssente naye mu biseera bye bimu ebyo yo NRM ng'ekibiina erondesa mu ggwanga lyonna ku Erosi-1 nsi zonna emitwalo 7 nesindikayo matiriyo abalondesa abawandiika abakola ki nti olaba nti mwami Museveni ebikwata ku ye abikuliriza n'okusinga ebikwata ku ggwanga manya Erosi-1 obuvunaanyizibwa bwe balina ekisooka babeera bakulembeze ku kyalo ekyokubiri Erosi-1 kooti naye ebyo byonna tebikyagenda maaso Abeerosi baafa abalala babasiba abalala babivaako abalala basenguka naye obukiiko bw'ebyalo tebulondebwa mwaka ku mwaka nga bagamba tewali sente zaaligenze mu ebyo ate ne zigenda zezo zennyini zolaba ze bakozesa okulondesa obukiiko bwaki bwa NRM naye nze generali bye nalabyeyo omanye omuntu nga gwe mwalonze nti yanaafumba emmere y'omukolo n'ogenda oli ewuwe n'osanga ng'afumbye esiridde weeraliikirira nti olaba ey'ewuwe ntono emulemi ey'omukolo gy'anaasobola kati NRM waliwo abantu okufa muzeemu emirambo ku ka Uganda kinaaba kitya waliwo abambuuzizza ne mbagamba oba oliawo lirina kuba ddembe ate yali yakyogerako mwami Museveni ng'ebula ennaku ntono ndowooza lwali lwakutaano okutegeeza okulangira nti okulonda obukiiko bwe bujja kubaawo era olunaku olw'ebbalaza n'ayimiriza cabinet ndowooza lwali lwa bbalaza n'ayimiriza cabinet n'etatuula olunaku olwokubiri n'asaba ne sipiika Parliament ereme kutuula olw'ensonga nti n'abaka ba Parliament abasinga bannakibiina naye yagamba nti ye agendagenda ku kyalo kye ne mukyala naye agende ku kyalo kye batunulire embeera nga bwetambula naye mwami Museveni ye number 1 mu register y'ekibiina kya NRM abantu beebuuzizza simanyi ndowoozayo weeri nti naye mu bantu ku kyalo kye n'abulwako omuntu gwe yeesiga n'agamba kansimba ono mugongo ye n'atuula butuuzi wali okulonda ne kugenda nga talina yadde naye nga nnamba emu mu register okuga neesiga ono era abantu bwe mba nnonzo ono kirabika ebintu bijja kutambula simanyi ndowoozayo gwe nga munnabyabufuzi ku kikolwa ekyo nabadde mwami Museveni simugoberedde oba baleese ekifaananyi nalabye kyandibanga kya mulundi guli kubanga waliwo teyasimbye mu mugongo gwa muntu yenna omulundi guli anti yasimba mu mugongo gw'omuntu n'avaayo n'awa sipiiki yamuswaza ennyo ndowooza omulundi guno ate kwe kulowooza nti no kanneme kwesimbawo kanneme kulonda naye kati bw'abanga alina waali naye nga tasobola kulonda ye ng'atya okumukyawa kubanga akalulu kaalujjudde kyokka nga ye akakubya banne ekyo ino selfishness ey'ekika ekyo ye banne abagambye mwabali ku kyalo mugende mwesimbe mu mugongo oba oli awo abantu bakyawagane n'okyawagana bafune ennaku naye ye bw'atuukawo n'atya okulabikira mu kalulu akoolujjudde nti mwami Museveni ali very selfish obulamu bwe nti ye
yerowoozaako yekka not even abaana be obulamu bwe bwakwerowoozaako yekka ng'omuntu nti yali atya okukuba akalulu k'omugongo kubanga bajja gamba nti awagidde ono ate tawagidde ono. Kigambibwa Honorable Nambooze emu ku nkola eya protestive vote ekibiina kya National Unity Platform gye kitadde ku mwanjo mpuliriza kigamba nti nno nzeemu ku nkola ezimu ze mmanyi yakulonda omuntu omunafu ne mulonda omuntu omunafu ne mugaaka tulonda oyo ba awangudde naye ffe tulonze omunafu naye kigambibwa mbu njagala kumbuulirako mwakozesezzaako ku mukisa gw'ekibiina ky'NRM okutandika enkola ya protestive vote nammwe ne mwegatta mu kulonda omwo nga mwefudde bali ne mulonda abanafu. Ffe tetunnabeerako na biragiro eri bantu baffe kwetaba mu kalulu k'NRM. Okay. Abantu baffe twabategeezera kye twongera obbawa nti nno temwetaba mu mazina ga sitaani. Ennyumba emu tekulema kwewala kulyamu teri ku ffenna yali aliddeko mu kaabuyonjo. Owulidde? Tugamba abantu baffe temwetaba mu bintu by'NRM muleke baffe n'ebintu byabwe. Ffe tusaba protestive vote eyaffe yakuzira yakulonda munafu. Protestive vote eyaffe yakwetabamu nga tulonda asaanidde ku bwa pulezidenti Kyagulanyi ku mitendera emirala abantu bonna abalina akabonero akamanvuuli. Okitegedde ssebo? Eyo ye protestive vote yaffe yakwetabamu yakuzira. N'olwekyo tetusobola kugamba nti tuli mu kutendeka abantu baffe bayiga okulonda abanafu kubanga eyo enkola tekigye tugenda okukozesa. Enkola gye tugenda okukozesa yakubanga twetabamu era tetwagala n'abantu kubasomesa kiri ekyakubiri kubanga olw'okuba nti nno tewaliwo civic education buli wooleka kiri ekyokubiri abantu bajja kiyinza okubatabulatabula. N'olwekyo meseji yaffe tetugyagalamu meseji yakubiri. Tuli ku kimu nti bassebo ne bannyabo protestive vote gye tugendamu ye kika kya protestive vote bannansi bonna we beetabamu naye nga bajja obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda mukyo nga beetabamu n'amaanyi gaabwe gonna era nga tebaleka kakiiko ka kulonda kubalagira bintu byonna bisobola kuleetawo kubbibwa kalulu. Gamba ng'obagamba nti bw'omala okulonda vaawo atugamba bw'omala okulonda sigalawo mumale okubala akalulu. Bino ebagamba nti temulangirira bivudde mu kulonda electoral commission yokka erina okulangirira. Ffe tugamba nedda obuyinza obw'okulangirira bwaffe tewaliwo teeka lyonna lye tuba tumenye nga tulangiridde ebivudde mu kulonda Mukono Eruweero ate ne tumala ne tubigatta nti Ekalamoja tufunye bwe tuti Eruweero tufunye bwe tuti Mwankole tufunye bwe tuti. N'olwekyo ffe tuwangudde era kati tulinda bulinzi kutulangirira mu butongole naye ng'okuwangula twawangudde dda tetukyalina gwe tulinda. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala kukiddamu kukigumiza protestive vote ffe gye tugenda okwetabamu yeey'okwetaba mu kalulu mu bujjuvu kufana kuwona ffenna tewaliwo okulwala tewali kukyala tewali kwesaasira ffenna tulina okuggwayo ffenna tukuba akalulu kuba tukizudde nti emirundi mingi tumala okuba akalulu ng'abantu baffe bangi temwalonze nga mwaweddemu amaanyi abalala nga mwagayadde ng'abalala mwesaasidde abalala nga babatiisizza twagala mulabire ku kyali ekawempe nti newankubadde bayiwa amagye agali gatya buli muntu yatambula agenda we bakubira kaki kalulu bassebo ne bannyabo. Yeyo protestive vote gye tulimu era tewabaawo aleeta okubuzaabuza nti ate protestive vote yaffe tusobola okgenda ate tulondemu owe-NRM omunafu. Nedda. Ffe tulina kulonda w'amaanyi owa NUP. President mulina n'abakulembeze abalala nga bwe banaagenda babalaga ku mitendera egy'enjawulo. Okay. Kusoomooza ki kwe mwolekedde naddala nga mutunuulira ku byokulabirako ebyabaddewo kubanga kano kabaddemu abantu abalabika okuba nga ab'enkizo ne balekebwa oba n'abantu okuva eri
nga n'abantu bagana ono tabadde munnakibiina abadde munnakibiina naye nga siigwe tubeera naye bwe tuti lwaki ate gwe muzze ebimu ne biteekebwamu n'ensimbi okulaba nga abantu bafuna ebifo kino kibalaga nga aba National Unity Platform era kusoomooza ki kwe muyinza okwewala oba kwe mwolekera obutajja wammwe abantu baffe bangi naddala abavubuka abagenda okulonda omulundi ogusooka balina okusomesebwa ne ssente eggwanga lyaziwaayo naye ebitongole ng'ekitongole ky'ebyokulonda n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu abavunaanyizibwa ku kino ne batasomesa bantu. Waliwo n'abantu ababadde balowooza nti okulonda kwerosi okulonda kwenaalemu nti abantu babadde balonda erosi wano kitaabadde kituufu. Okusomoozebwa okusinga gye tuli kwe kumanyisa abantu baffe ekyokukola. Yenkola gye tuleese egamba nti buli muntu asomese munne gwe bw'oba ng'olina ekintu ng'okitegedde each one baako omulala gw'okola ki ng'okisomesa. N'olwekyo okusomoozebwa okusooka kwe kutuusa amaloboozi agalungamya abantu baffe naddala nga tuli mu kuyigganyizibwa era ne kye tubaddeko n'aba European Union tukibagambye nti omuntu agamba ati weeteekereteekera okulonda naye nga buli lukiiko lw'okuba aluwera. Mu byalo eyo abantu baffe bangi bakuŋŋaanye okulonda wana bamukono noosi batuula kusunsula bavubuka baba beesimbawo ne baba poliisi n'egenda ne bavubutula ne bagaana okutuula. Kati tubasaba abantu nti basabo ne bannyabo mutuule mu buli ngeri musobola okuŋŋaanira mu maka g'omu ku munnammwe buli omu n'akoona ku munne mu ngeri ey'ekikugu kubanga protestive vote gye tugendamu yakulemerako akalulu kano ke tugendamu kakulemerako. Togamba nti bano be tuvuganya nabo tebagenda kutuwa mukisa kubatuukako kubasomesa. Bw'ofuna omukisa gwonna temuva mulaba bwe tuba tusomesa wano ku radio oba online bateekawo abaabwe bababuzeebuze babajje ku nsonga oyogera kino yayogera kiri akubuzeebuza akujje ku nsonga otera ove ku eno information nambooze gyakuwa ate odde ku biki okuyomba n'oyo. Tugamba musooke muyigina walinga information endala yonna fenna buli alina information etutwala mu kwenunula agipassing over agiwe munne. Ekyo kyakusoomooza gye tuli nti tugenda kukolera mu bugubi bo bannaffe baleese magye bagenda kujjayo emmundu naye bannayuganda mbagamba nti mu nsi omwogezi omu yagamba nti bw'oba tonazuula ky'olina kufiirira then ate tosaana kubeera mulamu because omuntu yenna okuba omulamu ateekwa okuba ng'alina ky'asobola okufiirira ogwo gwe mugaso gw'obulamu. N'olwekyo basebo ne bannyabo mwene embeera tutazizaawo akakoloboze nga kamyufu ne tugamba nti omulundi guno twewadde oluwalo nti buli muntu ajjeyo n'agwa mu buto. Ate twagala okubagamba mmwe bannaffe bannayuganda mwenna nga nammwe ab'amawulire ssebo mwami wa Lusimbi mbatwaliddemu nti guno omulimu si gwa kulekera NUP oba bannambooze bokka. Ekikolwa kye tulimu ensi ffenna etunyigiriza n'aba-NRM n'abaaki akalulu ke tugendamu ke bayita tactical protestive voting kagamba genda ononde omununuzi newankubadde ayinza okuba nga si wa kibiina kyo naye kasita omulaba nti ono ye mununuzi mwenna musooke muwagira oyo kubanga embeera gye tulimu si ya bulijjo. Tuli mu kwenunula tulyoke tuteekewo akaseera akalungi akalizaayo abantu mu byobufuzi ebyokuvuganya ku musingi gw'ebibiina kubanga wano we tulina ebibiina by'obufuzi naye tetulina nkola ya bibiina bya bufuzi. Nti mwami Museveni ekibiina kye kirimu oles kitongole kya gavumenti kyova olaba ab'NRM we baba banaalonda ku byalo ne paalamenti eyimirira n'amasomero gaggalwa ne kabinenti tetuula aziifu nti bagenda kulonda kwa ggwanga naye kwe NUP yo weeba eronda teri yasobola nagamba nti akala ab'NUP nga we balonda nabo tubawaddeyo olunaku lulala kubanga singa waliwo oda nga mwami byabakama ddala oli w'amazima wali badde olangiriranga ennaku n'ogamba nti bannange zino ennaku za bibiina bya bufuzi kuteekateeka kulonda kwabwe okw'omunda internal elections. Kale bwe wabeerawo holiday
oba okuyimiriza emirimu gya gavumenti egimu nga tegiyimirira lwa kibiina kimu nga giyimirira lwa ffenna. Naye gwe palamenti yabe n'alemu we baba banaalonda palamenti eyimirira wiiki nnamba kati nga bw'ogirabye. Kyokka mmwe aba NUP mmwe emirimu gyaffe gyonna babadde tebagikkiriza poliisi nga abantu baffe bonna abayagadde oteekayo enkuŋŋaana. Obwedda poliisi ebagamba temusobola teekayo nkuŋŋaana mu kiseera kino olwedda ab'NRM baasabye betukuuma tetulina bukuumi bumala. Kati obabuuza nti oba tolina bukuumi bumala ab'NUP kutuuza lukiiko nga n'NRM etudde olwo oliba otya n'obukuumi obumala ku kalulu ak'abantu bonna. Honorable tufundikidde njagala obubaka eri bannamukono mu ddakiika emu tuve wano. Basabo ne bannyabo bannamukono tetukkiriza nti mukono twaginunula. Bannaffe abalala nga banoonya okwenunula ffe tulina kunyweza kwenunula okwo. Ffe tuteekwa okubeera ekyokulabirako eri abalala. Mbasaba ebintu bino muleme ate kubirekera ffe nti omubaka gyali mwenna tubeetaaga on board. Emirundi gijja kutuuka ng'oli w'emukono naye ng'olina okugenda okwatizeeko ab'e Buvuma oba ab'e Kayunga oba ab'e Kotido. Ekyo nakyo kigenda kubaawo nti Nambooze nga tomulabye mukono nti kubanga taliiwo yagenze Busoga, taliiwo yagenze Kapitola. Neyanziza Honorable. Luno lwoya lwa Munyindo tulina kulwejja fekka bassebo ne bannyabo. Ate njagala n'okukoowoola abaana bannamukono bonna wadde Walusimbi naawe nkuyita mukomeewo n'ebifo bingi bye twetaagamu abakulembeze mujje mwenna mwesimbewo. Kale neyanziza nnyo nze essaawa yonna ndi mu nteekateeka ne mukama wange tulabe ebintu ebinaatambula nange netegese n'okwaniriza. Neyanziza nnyo neyanze gampuliriza omulungi Lutindo Nate.